kino yentambuza y'obulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula. Programu Sumulula tongera okubuuzaako nti wasuza otya lunaku lwa Monday naku z'omwezi 4 mwezi ogwa Ntenvu mwaka 2023 abaana officially bali out of school. Ebawummula reports zaafuluma wiiki ewedde. Bakandidate ba senior 6 abaali basigaddeyo nga bakola ebigezo by Friday nabo baali baweddeyo. Yes, so kati abazadde bali awo balaba ku bintu byabwe. Abitegeeza yenna asoma wataba kujjuzwa ali mu kusoma kuzzibwako kussaako mikono. Era abamwe eggulo ne baba bakimyeyo ku weekend naye nga officially. Kakati zino ennaku zino towards December ziba za firimu. Firimu etya? Kulaba firimu muziwanyisiganya kyalo ku kyalo linaakuwaza alina nayo n'omuwazi olina naye osobola olaba firimu n'olaba firimu n'olaba firimu. Ne even this generation. Oba ogenda zijjawa oba tulina zakupangisa ku library. Kati kitegeeza mwina kukyusa hafiza alina n'azikuwa naye n'omuwazi olina. Ebambi. So twagala tulabe holiday no mpanvu abaana bawummulako mabegako kale bwe tutandika say like from today. Paka nga usatu bano nababulijja batalina ba candidates. Those are 2 full months nga bali waka. Ate jani abamu omusana ate muwanvu. Bali bayogerako nti okuzaala kujaagaana. Kati babatunula kuweba ati mulimu abalya. Balya. Ate nga bambiro oyagala birye bulungi kwa bibadde kawunga tobiriise kawunga oyagala birye bulungi. Konno tuddayo ate mu lunaku lwe tubaddemu olwasirimu olwatulaga nti abaana myaka 15 kwa 24 abavubuka abatiini 15 years of teenagers paka 24 kati balwadde. Yes, they're sexually active. Ne tuddayo ku namba gye tukwadde olunaku olwaleero nti abaana 800 bali HIV positive. Owayinza okuba tunaba kumanya because tebandaba mukebera. Obuye namba gye tutanaba kumanya. So abazadde tugenda kukola tutya eno holiday. Tuwangane ku magezi. Ekisookera ddala ffe mu generation ffe gye twakuliramu twagendanga ne tuwummulakokko mu byalo. Kale bakojja nabo baafuuka obuzibu. Ba neighbors anti bajjajja bali soft. Jjajja yabeerawo nga mukadde takuba nakuba naye ekigambo kye kiba kigambo ki. Kati byakyukamu. Katugenda kuddayo buli ku mbuzi ku nkondo yaayo. Omulembe gwedda abaana baakuliranga mu myaka gyabwe era ng'omuwala w'omulabira nti nno wa musitu kwange emyaka 18 agiyingidde. Abaana baffe batandikira okufuuka batandika okulabika ng'abawala ku myaka 14. Ng'omulaba yenna kati akuze. Nawe n'otandika kati gwe oyagala okumanya obuzibu bwa muwala bw'ayitamu tambula naye mu kkubo. Mubeere ebigere bisatu emabega mugambe enkulembera. Kati nno ne wabeera mu uniform oyinza otya. Ogenda kuya sayizi yange sister so okole bwoti. Awo ojja okumanya ky'olunda ewaka. Nemanya nti waawe nkiba mutaani wange ku ssomero balinako secondary balina enviiri. Moreover zannakyo. Mba neebuuza ekintu kimu bw'abeera muleeyo abeera atya. Anti omubiri alinga nze. Beetabikamu eno kutusibya. Kubaleetera bizibu. Moving prison. Omwana alinga nze bwondaba omubiri. Bw'abeera muleeyo abeera atya n'okyebuuza bambi n'oweesa. Twawe twali tukubagana empaka ku Pretty Nicole. Okitegeera. Twayogera ne byetwogera naye ng'obwongo butuwaze tuli mu kwogera ku mukazi mukulu. Yakatula P7. Ensi erina ennaku. So abazadde bali awo alinako wa senior 6 yakomyewo, ayinamu owa senior 3, ayinamu owa P7 eyatudde, ayinawo nawo abato. Batunula bati. Abaana tugenda bakuuma tutya tukole routine ewaka. Tuwangana buwanganyi magezi kusala ntoto. Osobola pickingamu kimu ne kasafuna ekikukolera ogende ku mulimu eyo nga at least omanyi kyo kijja mu mwaka omulala. Nagamba nti bantikkanga. No, because as the biggest girl mu bazadde bange. First of all ekyo nakyo kitiisa nnyo abazadde bw'aba yaleerako nno olumu ebisigadde they literally know how to handle it. Naye omwana asookera ddala okuba nti gw'osoose okukuza olumu naawe kikulemesa. Agala okuntikka agende kuba amanyi bw'aba ndabakaawo it is safer. Naye gy'antwala gy'akolera. Ebigambo ebiyitiŋŋana. Emboozi y'okukabenki awo. Ffenna tumanyi gye tukolera kati kuba nawe tuli bantu bakulu. Kyokka leero ogenda omaliza era ng'olina omutuma kubanga ate okutuula obutuuza wona tekigasa. Onga agenda okole kino, ayogenda okole kino. Naye noyagala omwerekere. I mean it is pressure mu bazadde.
bano nno abato leero ngenda bajjako kemboozi kanjogere kuona myaka 15 14 actually 12 eyatudde P7 kwa kati bo bakola ku speed wewe musiba wano ku kikondolo oyagala omutwale wa maama wo mu kyalo ayi nayo tomanyi kigenda bbeerayo. I mean it is too much now, it is overwhelming. Kale kyalo bulungi bwakyo nti olumu class kati omukazi omuwala bayematiramuko abana society gyasangayo at times babeera safe omuki bikyukakyuka problem kaje twafuna nti balina amasimu kate mu kyalo wabeera safe kubaayo tebayinza okukwata basobola muyigula naye ate amulumba ekampala ave ekampala omulumba mu kyalo ate abeera bulungi lwansonga nti ate nteri agenda mukuba teri agenda mugamba mikwano gye. Kakati abazadde mbadde nsaba tukole routine ey'obulamu butambula kya abaana bano nno balina routine gyadde batambulirako ku ssomero mwa bakolamu ekyo bannange babadde bakeera nnyo mumuleke yeebake muleke akole ekyayagala ate bannaye guno omulembe gulimu abazadde abeekoza sikwekoza mukwano munaye anti oyo noona kakali ekyatamanyi omwana muteke ku routine amanye nti alina obudde bwazukira kayinza okuba tagenda zuukuka kusoma morning preps nga bwabaddaali but wabeerewo time nti zino saa zakuzuukuka nze we've ever been teenagers tuyagala fa mbuliri bwo n'osiiba olunaku lwonna mu buliri talina kyakoze waka ate baaliwo omukozi okitegeera so abeere ne routine nti saawa bweziti buli omu aba azukuse nga avudde mu buliri amateeka ago gabeere nga maidi agamanyi nga nabo bagamanyiiko agenda yita abageba ne muzuukuke asobola omala ennaku 3 nga tanabya abalenzi babitunyumiza bo bamalanga ne wiiki namba nga teyiridde ku mazzi nga tomanyi ate nga twebaka mwabaaki naye simanyi ennaku zo tugaanagaana mukko sinzira bbanga limaze kutayiro nga weebasi abaana bammwe ab'obulenzi abalungi abatudde senior 6 bakwana abakozi n'abakozi anyway wasenior 6 yayinza okwana ebabulinga n'abakozi bakwana abaana abato address this actually omuwendo gw'abaana abato abasinza okufuna simba muvujje ku bakozi abakozi bagenda okujja mu bwamaidi nga bannazirwanako naye nga jjukira naye alina omusaayi ate mukkiriza kufuluma n'atuukira ku mwana we n'asanga omwana we ng'omwana we ali mu myaka egy'okuyiga kati omukozi ye n'agenda n'amuyigiriza with the first hand naye n'amuwereberayo routine ebeere mu breakfast ya ssaawa mmeka atagiridde taddamu amateeka gabeerewo waka nga ate gagobererwa wake up time cleaning time buli omu bw'amasayiningire omulimu ffe baatukuzanga abaana bawala be bakola emirimu abaana bonna balina okukola emirimu saa zino buli omu ayoze engoye ze at media abeerewo bafumbira bino byonna tubikola kolaki idleness eneeveewo ye resultingamu byonna byetwogerako naye omulenzi wabeerawo nga ebirowoozo yakimanya alina okwoza engoye ebanga punishment nga manya alina okwoza engoye ze okitegeera time buli kimu babeere nga kale somehow omanyi nti zino essaawa ezi tebali kukola kino nga bali somehow occupied. Don't allow them to be idle. Ne time gyolowooza nti ali idle kale ebeere nga naye eri katugambe nti yakuzannya omulenzi agenze kapiira agenze meetinga mukwano gwe naye wa mukwano gwe yagenda malayo obudde ki omwana naakera kumanja n'afuluma ku makya n'akomawo abaana abalenzi waka balinga abakola bagattiramu bugattizi yakedde mukulaba mu firimu bakwano be agattira mugattizi n'agenda kasaawe Bobi yadde atunyumiza eggula emboozi balina obuzigo balina bakyali baba balina zi boys quarters wasula munda mu kisenge kye nekyali walina boys quarter bagenda twalayo abaana babandi abato olaba nannyini ennyumba ali wabweru atudde bw'ati waki otayingira ku nnyumba ekuma ennyumba yakyazizaayo abaliyo as parents omwana we aleeta abaana ewaka gogamba bakwano be olowooza mu nnyumba omwo bakolamu ki mu kisenge kye what is going on that is your house your rules babuuze ki kye bakolayo mwabagulidde amasimu nga mubeebaza okuba nti bagenda kukola bibuuzo kyekiri ku masimu like talk to them abamu bakuze naddala ba senior 6 but at least address these things mu lulimi lwe bategeera era olw'ekikulu make them your friends communicate bajja kubasiba okusiba nno okusikale bagenda lwala kuba kati kirala nnyo leero wa senior 6 waanaagendera ku university owa senior 6 njagala omujjukize ni kati otuuse emyaka egisibwa bajja musiba myaka 18
kati azo omuzadde ogenda funiramu wa. Then nekirala bano bavakist kati ffe mu holidays muvaaka nga tugenda ne tuyiga computer biki bisaa zino yakuyigayo kuko ekintu bino ebyemikono kati guno mulembe abantu bayige kikuba kati computer tutambula nazo naye kyayamako okwa accommodate ate ebyo nabena occupyinga babeeko kye bayiga omuwala ayize ayinza oyiga otandika osiba enviiri okubaako oba byatunga oba kukola makeup oba kikimubeeremu muli ng'akimanyi ti saabwe zitingenda kuba ngenda kuyiga kino then follow up as a parent gw'oyinawo ky'obikotta budde obwo buli idle please and please bw'oyamba omwana omanyi lwaki tuli concerned kasita tufa mu maka g'abazadde baffe ne tujja eno mu society we mix up otherwise twandibadde tukuleka gw'amanyi woba okuza omwanawo naye omwana wajja kujja kwatagana n'owange and that makes a bad community so woba omukuza bulungi n'owange n'omukuza bulungi nange ne mukuza bulungi community ejja kubeera nga tugezaako ttereeza so don't just leave them at home just go kanyagula byakulya ogenda okole kyofaako nti balidde naye obulamu balamu it is just a wake up call eri muzadde munnange ali eyo. Kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula.